Ekifaananyi ky'omusajja oyo nsuubira abantu abasinga mukirabyeko naye muyinza okubeera nga temumanyi story lwaki wedda bakitaagingako the luckiest man in the world ti omusajja akyasinza okubeera n'omukisa mu nsi yonna. Omusajja oyo bamuyita Amal oyo yasonda obusente bwe ng'abantu abalala agenda akole ijja mu nnaku zino eno 10. Mukimanyi bulungi nnyo nti abasiraamu bali kumpi kubeera nga celebratinga Idi yaabwe eya Idi Aduha. So okubeera nti bali kumpi celebrating abantu ab'enjawulo abalinamu akasente bagenda e Mecca basobole okubeera nga bakola ijja. Era nga buli nsi nga we naggamba bagiwa abantu ab'enjawulo abalina okubeera ennamba y'abantu erina okubeera ng'egenda olw'ensonga nti abantu babeera bangi abaagala okugenda e Mecca. Musajja wattu ono nga yeeteeka mu ddene asonda obusente bwe aba Libya atuuka ku airport ne balamazi banne babadde agenda okugenda nabo. Atuuka ku airport bali eri babakkiriza okugenda ye nga bamugana edda sooka ondeko waliwo wanene akantu simanyi ate tulabanga passport ate tulaba visa yo okusinziira munne atulaba wanene nga bali awo bali mu kugirayo bati musajja wano ne bamukwatira awo abalina ebyo be yazze nabo balina okugenda nabo ne balinnya ennyonyi bakyali awo babe bati ennyonyi n'esimbula ennyonyi n'emuleka. Ennyonyi mu kumuleka musajja watwali awo nasonze obusente bwange agala genda kola hijja ennyonyi endese abantu bonna be mbadde nabo bagenze wayitawo eddakiika ntono ng'ennyonyi emaze okusimbula ennyonyi eyo gye yabadde alina okulinnya ekomawo. Kiri rare ekintu ekikomyawo ennyonyi kirina okubeera nga kikulu nnyo nga baba informinga nti ennyonyi ebadde egenze bazuddemuko malfunctioning awo oba ekintu ekyateredde bulungi nnyo ne basalawo okubeera nti ennyonyi sooka ekomawo ku airport bagitereezeemu then oluvannyuma eddemu egende. Musajja wattu afuna omukisa agamba ti sibannange munkiriyalinge mumbuulire ekiriwo sobole okuddayo omukisa guzze ennyonyi ebitaaninze nsobole odinnya. Beetooloola abakiriyalensi beetooloola ennyonyi bagitereeza mu ddakiika 3 ennyonyi eddamu esitula egenda. Musajja wattu tebamukkiriza kulinnya ku nnyonyi neera omulundi ogwokubiri. Ennyonyi eyagenze n'ekomawo ng'efunye ekizibu neera ezzeemu egenzi gye yabadde alina okulinnya. Ennyonyi egenda wayitawo eddakiika neera nga 20 ng'emaze ositula ennyonyi ekomawo ku kisaawe nti ekizibu kye twazudde omulundi ogwasoose kyatukomyezzaawo neera ndabanga ekizibu kye kimu ekizzeemu neera efunamu malfunctioning. Musajja wattu akyaliwo ku kisaawe bagezaako mukiriyalinga ennyonyi ekomawo omulundi ogwokubiri ku kisaawe. Mukomawo omulundi ogwokubiri musajja wattu naye empapula zibamaze okugiragiraawo bagize we bati bagambye tukizudde tewaliwo buzibu bwonna. Omulundi ogwokubiri ennyonyi gwekomawo musajja wattu bamukkiriza olinnya ku nnyonyi. Ennyonyi esitula eddamu egenda ate we yagenze yakomyewo ennyonyi teyakomyewo yatuuse butuuse Mecca. Kyekyo kyenkugambye Mukama Katonda waligamba nti neera olunaku lwaleero lulwo muganda wange kalibeere eddogo kababeere bantu bo kabeere mufu kakibeere kiteri yalisobola kubeera ng'aziiza mukisa gwa Mukama Katonda. Kasita Mukama Katonda anaagamba olunaku lwe nakutegekera lwe luno kyekiri abantu wedda kye bali mu kubeera nga boogerako nti Mukama Katonda wa delay nga tekitegeezaamu neera arejectinze. Delay is not a reject. Nti okudireyinga kwa Mukama Katonda tebeera rejecting ekintu akigaanye wamusaba ennyumba kuba 27 tuli mu 2025 okubeera nga adireyinze egyo gyonna emyaka tekitegeezaamu neera ya rejecting okusaba kwo nedda ayinza okubeera nga adireyinzeemu okusaba kwo wamusaba omwami wamusaba omwana okuva 2020 omusaba mwana adireyinze okudireyinga tekitegeeza rejecting mbuwa gwe tolizaala nedda mwana wattu ojja zaala. So mukitwala okuva n'olwaleero nti Mukama Katonda okudireyingamu some issues tebeera reject. Musajja wattu bamudireyinze ne finally yagenze n'akola hijja neera ekifaananyi kye kimu kubeera nga kisatulatinga ng'omusajja akyasinze okubeera ow'omukisa ku nsi eno. Ennyonyi n'ekomawo emirundi 2 ng'ekulesa emirundi 2 n'ekomawo ogwokusatu gw'ogirinnye n'etakomawo n'egenda bugenzi. Ddala ekintu ekibeera nga kirina okubeera kiba kirina okubeera. Wano ku SMX Media kamusaba subscribing onyigene ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Ate bw'ayagala okulanga naffe tuli welcome, tuli open, tukubeerako obukubizi kw'ennamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.